kubanga baawukanira ddala ku Busiraamu bw'otunuulira ku bigambo bya Nabbi Muhammad. Kandi nokoleyo ebigambo nga bibiri bisatu. Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alina ebigambo bye yayogera. Yagamba mu bitabo by'abaganda baffe ba ahli sunna wal jamaa, Nabbi yagamba nti ahlu la ilaha illa Allah, abantu abayogera ekigambo kya la ilaha illa Allah, la tukaffiruhum, temukkirizibwa kubeera nga mubakaafuwaza, bidhambin, olw'edhambi. N'agamba nti wala tashhadu alayhim bishirikin, era temugezangako obbakakasaako nti bashiriku. Mugende mu kitabo kya Mu'jam al-Awsat omujalladi ogwokutaano peegi ya 906, kitabo ky'abaganda baffe ba ahli sunna wal jamaa. Majmaa az-Zawaid, ekitabo ekisooka oba volume esooka peegi 106, eyo hadithi mweri. Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam nga hadithi ejjiba ku maama waffe Aisha radhiyallahu anha yagamba nti la tukaffiru ahadan, tokkirizibwa kukaafuwaza muntu yenna min ahli al-qibla, omuntu yenna kasita omulaba nga ayolekedde mu qibla, nga emizikiti gyonna gitunudde wamu. Kubasirabako emizikiti gy'abashiya nga gitunudde eno, ng'egy'abawahabi gitunudde eno. Bagenda e Makka oba tebagenda? Bakola hijja, basiiba. Mubuuze abawahabi abo okumanya balimba, bawaayiriza buli kitendo kibi kyonna kiri ku bo. Era nze nsaasira nnyo omuntu okubeera n'omuntu omulimba. Teri kitonde kuno ku nsi kisinga bulimba na kukonjera na kuwaayiriza ng'omuwahabi. Yeeyita omusalafu wano mu Uganda, yeeyita omutabuliiki. Bibakyasinza obulimba mu nsi yonna. Bwetunuulira ebigambo Trump byakozesa ne Netanyahu okuwaayiriza kino na kini, omutabuliiki wa wano byennyini byebigambo byakozesa. Nabbi yagamba la tukaffiru, tokaafuwaza omuntu yenna kasita atunula mu qibla. Yagamba bidhambin, olw'edhambi. Yagamba nti wa in amilu bilkabair, omuntu oyo newankubadde nga omukwatidde mu dhambi, mu madhambi amanene, tokkirizibwa kubeera nga omukaafuwaza. Hadithi maama waffe Aisha bato bagamba. Hadithi endala eri mu Sahih Bukhari omujalladi ogw'omusanvu oba volume ey'omusanvu peegi ya 804, hadithi ya 648, kitabu la adab, ekitabo ky'empisa, omulyango gw'anamunnya, baabu ma yunha minasibabi wal-la'an, omulyango ogugaana n'okuziyiza, okuvuma n'okukolima. Oyo sima amazingo, mpulidde akolima, avuma. Nabbi gwe gwogamba nti gwokkiriza. Nabaga nti abatabuliiki nabbi waabwe ye Sheikh Ibn Taymiyyah ne Muhammad ibn Abdul Wahhab tebakkiririzangako bino byenjogera, sibyogeza busungu, mbisoma mbimanyi. Ebigambo byabwe byonna, kubanga bw'otunuulira ebigambo bya nabbi, bo baliwo ennyume w'ebigambo bya nabbi, bali kyennyume mu mpisa za nabbi. Buli nabbi kyeyagaana, buli Qur'ani kyeyagaana, bo kye bakola. Buli Qur'ani kyeyalagiranga kirungi, buli nabbi kyeyalagiranga kirungi, bo tebakikola. Mugende mbeetegereza empisa zaabwe, mutunuulire ebigambo bya nabbi bino byayogera, bo babikola oba nedda. Nabbi yagamba nti la yarumi rajulan bilfusuqin. Eyo hadithi eri mu Bukhari ekitabo kya 7 oba volume ya 7 oba omukko gwa 7 peegi ya 804. Nabbi yagamba nti bannange, nti singa omuntu yenna agenda n'ayita munne omwononefu, n'amuyita omukafiri, n'amuyita omushiriku, n'agamba nti wala yarumihi bilkufur, naye nga byamusibako si byali. Basajja bagenda e Makka abashiya, by the way, ekyo mbadde temukimanyi,
mugende mbuuze government ya Saudi Arabia kale wadde bawahabi bannaabwe mubabuuze nti nsi ki abakyasinza okukola hijja bashiya ate abo muyite abakafiiri nga mubeera nabo mu mikolo baani abasinga okusoma Qur'ani nyina n'obuwahabi buno obuvubuka obwa wano nyina akavubuka ke nalaba wano kiri awo kivubuka naye avuma yakagenda mu Irani enfunda 3 oba 4 ng'agenze mu mpaka za Qur'ani ate tasingangako naye nga bajjaaji abashiya be bamugamba nti gundi osomye bifu era nadda ekinene nnyo ng'akomyewo na switi Qur'an mubuuze Qur'ani basoma Qur'ani ki mu Irani oba ogenze kukolayo ki era oba ogenze kusoma Qur'ani ki kubanga mugamba nti abashiya balina Qur'ani eyaabwe bano abavubuka bawana abatabuliki bagenda mu Irani bonna njabbabawa n'ebifaananyi mbibawe nga bali mu Irani batudde omwaka ogutali gumu ku 2 ku 3 bunonyeyo ki nga omushiya yakugamba nti ayo ogisomye bubi era tebasingangako abadan takwatangako kyakubiri kyakusatu naye be bali wano bemulowooza nti bamaanyi nnyo mu Qur'ani ku ddaala lyammwe erya Uganda yagamba nabbi singa owaayiriza omuntu w'ekika ekyo nga yakusinga Qur'ani yakusinga buli kimu n'obusiraamu n'ebbendera y'obusiraamu yagiyina n'agamba nti gwe n'omukaafuwaza yagamba nti illa irtaddat alayhi byennyini by'omuyise biba bibyo tebiba bibye obushiriku obukafiiri obunnanfuusi byonna biddira batabbuliika bawahabi si byaffe abadan byo byonna bye bavuma omuntu waliwo omanyi abaana abewaka ab'empisa embi bakolanga emisango n'asookereza banne asoose okusookereza ate yasookayo okuloopa kati be batabbuliiki yeesooka ebintu bye byennyini n'abiyita omulala nabbi yagamba hadithi eri mu Bukhari ng'ejjibwa ku Abu Dharri yagamba nti gwe kasita ogamba omuntu nti mukafiiri nga tali mushiriku nga tali fasiku mwononefu nga tali yagamba nti illa irtaddat alayhi byennyini by'omuvumye biba bibyo tebiba byoli yagamba nti illam yakun sahibuhu kadhalik nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam Abdullah ibn Umar mutabani wa Umar radiyallahu anhuma hadithi ejjibwa mu Kanzul Ummal kitabo ky'abaganda baffe ba ahli sunna volume ya 3 page 635 ne Sunan Abi Dawuda ne Musnad Ahmad ibn Hanbal volume eyokubiri page 22 hadithi ya Abdullah ibn Umar bagamba nti ayyuma rajulin muslimun kaffala rajulan musliman yagamba bagamba nti singa waliyo omusiraamu akafuwaza musiraamu munne nga babeera bonna e Makka bantunula mu kibula kyekimu ebisolo bye basala nabo bye balya basiiba omwezi gwa Ramadan batoola zaka gono ena n'omusolo gwotawa Katonda gwakubanja gwe muwahabi gwe ate nga kubanga mulya sadaka gye mwamanyiira ate nga sadaka ebeera yakwetwaza eno ne muzibba akati gwe oli ku mushiya gw'otamanyi alina obusiraamu obwannamaddala obwa Nabbi Muhammad eba Ahlulbayt alayhim salatu wassalam nabbi yagamba Abdullah ibn Umar aga nti nabbi yagamba nti singa onaayita omusiraamu n'amuyita omukafiiri yagamba nti fa in kaana kafiran wa illa kaana huwa alkafiru ono yennyini ayise munne omukafiiri wallahi aba omukafiiri ebigambo bya Nabbi Muhammad abatabbuliiki bakafiiri okusinziira ku bigambo bya nabbi sinze mbayita nabbi abayita abatabbuliiki abawahabi abeeyita abasalafu nga tebali atusimanya beeyita aqidatu awalan bannange ekyo kankibagambe wano omuwahabi tabangako mu ahli sunna wal jamaa eno yonna bazimbye aganya gaabwe gabaswaza kati
balaba babategedde kati baagala kudda eno. Ba ahli sunna wal jamaa n'olukuŋŋaana babadde bazitula olwo lwaliko ne mu Russia 2015